bana mwenkabye mfunye ekyokuyiga bana yenna nyinako obusungu ku media nsonyiwa ebyokuyiga bikyali bingize mu nsi buli lunaku ndabanga ensi enjigiriza nange nengamba duka bisindo yigirize ku banno nabo bagambe bamanye banange bujingo nga buli lunaku akeera ko musajja buli luna banaye mukazi wange yagenda mwaba basiyazi simanya abakola ki bujingo yavuma kayanja naye basimbaganye mu kifo kyekimu mu budde bwobumu amazi gabadde bawa bujingo gebawaddeko pasta kayanja ekyokule kyadewo waddeko bujingo kibaddeko pasta kayanja nga balina nakasero okutuka nga balina okwesibula okwekwata mu ngalo bana bange lwaki ebigambo byaffe tebiba bitono banange gambo byaffe bibere bitono zibana sikyalina bigambo obaani wali muntu yali asinga kuganja eri babi nganze kubanga n'essimu yenjirina naye babi Kyagulanyi atyo okunsinkana olw'ebigambo ebinfulumamu omanyi nabagamba nze nja kubayigiriza naye nga njagala nnyo abo batina tebandi nsose kubeera wali babi in fact singa ne wenjagalira ndi busaabala nsobola okugenda ebusaabala naye olw'ebigambo ebimwe ebinfulumamu omuntu atandika okulabanga takutegeera you understand however amanyi ntegeera kubanga video zembabuulirira aziraba so kakati olaba otya naawe bw'oba onoonya obeeko ky'okyusa mulamu abantu abamu baleke nze ndabanga mulanga abantu banvuma neŋŋaano bareplyinga n'olabanga omuntu anumbye kubanga nze bwe ntandika okuvuma nvumira ddala naye nagenda okulaba nga ne ssente zennyini sizifuna ku kyevumira okubeera ku for you page mbu oliko nga muvumi nange it is not an award ffe tulina abaana nze ŋŋamba bakadaama omuntu yenna addamu balumba n'olyanga olyanga mbu bikadaama tebitegeera mumuleke Black Beauty kalungi nga bw'okalaba Black Beauty tekali mu kizigo kano tekasobola kusemberera n'ashigulo kayinza okuluma omutwe ne tekali mu kizigo kali kwalaali kekamusibisizza kano koolaba bagamba kasooka emyaka 16 naye abamu bagamba kali mu 15 awo manye eriwo obwale ennaku zino ng'olaba kakulu nga kawanvu kakulu kalina otubeere otubina n'olaba nga kakulu naye kati ono bazadde b'omwana baba baagala okusiba bamusala emyaka omuzadde w'omuwala wabanga yakusiba asala omuwala we emyaka omuzadde asobola omwana wange wa myaka 14 omwana ne waagamba nti nze ndi wa 18 kasa omuzadde ayogera nti mwana wange wa myaka 14 omuzadde ye alimerako kati ono omwana bagamba ali mu 15 15 weza 18 Doni Nasa gwabadde alya oyinza ogamba Doni Nasa ku sente z'abadde nazo lwaki abali tafuna ku bikazi ebikulukulu bino ebyawo ku internet n'asaba ttula ebyo okusinga okwesiba kawala kana akato jukira kati kana akana akato buli kimu kito ebitundu by'ekyama bito sibigazi ebbeere to omubiri muto gw'owulira nti omusajja aguweeweeta naye kati bino ebikazi byaffe bino bitulina no ku internet okikuba kisi tekiwulira okiweeweeta tekiwulira okikuba finga tekigiwulira okinuuna ebbeere tekisiiriza na kusiiyiriza kyonna kyagazibwa dda kiringa kino Frank Abawo kye yali alya mu loogi kati ng'ekyo ekikazi ekya Frank Abawo kye yali alya mu loogi kati ekyo niwe bakusanga n'ekyo kyo kye balina n'okusiba tandika okewala kegobeeko kagende omwana w'essomero talina laavu omwana w'essomero tasobola kukubeererawo singa bazadde muve ku bana abaana b'essomero bemwagala nga bazadde baabwe banafunafu nga bazadde baabwe nabo baakoowakowa dda eriyo abazadde abalina abaana ab'obuwala nga n'abazadde bakoowu tebalina fiizi ng'omuntu yenna ayagala kawala ke abanga amuyambye abanga amuwonyeza school fees muve ku abo naye eriyo abazadde nga bo tojja kumala gaagala mwana we odduka ogende kati ono mwana olaba kana akawala emyaka gino gye kalimu kana kola tekanatuuka kwerowooleza nga mukazi bw'abeera tekanatuuka kugaana tekanatuuka kumanya kirungi oba kibi jjukira ebbeere to otubina tuto abakwana bangi ate ne kabwa kuona omusajja omuvubuka nga naye alina ku ssente kati kana bakwana bangi onaakwana kaba kalowooza nti bwe bityo bigenda okubeera buli lunaku abakwanyi bo weebali kati ontanatuuka kwerowooleza kugaana musajja kumanya nti future amaaso eyo biba bibi kubanga buli katambuzamu ne kanyenya ebbeere we kati abasajja ne bakuba essimu abakasaba amasimu abakawaana kalaba nga n'enkya bwe kijja okubeera tekanatuuka kwerowooleza ng'abakazi abakulu bo omukazi omukulu amanya nti omusajja nnimba talina gyantwala ayagala kunkolako obukozi kati kana ebyokukakolako obukozi tekabimanya nze ngwe ebbakuli kati nze nyinza obutagwa bbakuli nze ngwe ebbakuli naye nze ngwe ebbakuli ku mukazi omuyonjo nze togenda kumpunyiriza bigagaabyo omuntu olina okugwa ku bbakuli ebyo byansi byakuleka kati bwe tutagwa ebbakuli tuzirekere baani bwe tutagwe ku bbakuli tuzirekere baani tulina okugwa ku bbakuli guno omulembe gwa bbakuli tulina okugwa ku bbakuli naye tuzirekere baani olaba ne bapasita bagwa ebbakuli
Goyinzo kubeera no gina mukamuli kapasita Kiganda nga naye ali mu bakuli ngale wagwe bakuli to munyumiza Matayo simanya Abasosolonika simanya Abayudaaya nga ali mu bakuli pasita Kiganda ogwe bakani kati ogwe musajja munno omunyo kati bagamba bondi kabata agwanye bakuli kali papa sidi oyo kugamba oti oba kimulavu gaba ne kimulavu agwanye omunyo nno tagwa bakuli kati bakuli eyo nite babakada kafana mboli waga mbofana nye bakuli kati ani agalo kumanyira kali mutandise no kumanyira mbofana ne bakuli Gomaite kitegezo kufana ne bakuli kitegeeza mfana ne nkudi kati mwagala kumanyira bemba mfana ne bakuli kitegeeza mfana ne nkudi Yes, Nobody Events gemanya generational promoter ngana mwe mwabire bitayitingana nti bantu te mu koti nange bennabirabye era loya bwe yabimba nize koti empite tubitebye naye nga mukulu wa Wizo Chameleone bwe yayimba nti gonyegere ali kusanga munange Wizo nze genaloza nti mponyegere yasaze wali nzambye ngende zirangulireyo okusana amabanja genafuna ku concert genamutegekera nga ndoza muzingulu nasigala mabanja gabukadde obusuba bubisatu kulo muyindi Wizo buli kimu nze nali nteeka mu sente talina kimu wadde n'ekimu kyateeka mu sente okuva ku kulya okuva ku kwambala kwe yayambala okuva ku ngatto n'okumusala enviiri nakuba concert gonna zaali sente ababango balero ye bamuwabudde mu nti antwale mu kukomera eruzira nga kyekimusingira tulabe byonna nze byange mbikwasa Katonda nze omuntu gwe yakuba n'alemaza n'enfukana w'amalibu bwe nti si bwe nali naye nga waba asazeewo kunsasulamu kuntwala Luzira Katonda gwe njo bikwasa kubanga ekirungi nti Luzira si nnyanja nti ngenda kubbira sirikomawo era bajja kunsibe ebudde buli tuukako n'envaayo byange kati nze Wizo mu nkola entuufu nze nalina n'okumusiba kubanga yankuba yatyobola ekitiibwa kyange mu bantu yankosa yannemaza nga bwe mundaba olwaliro bwe nti si bwe nali nze nali nteekeddwa okumusiba naye wabanga ate ye yabuddeyo mbu atampa wabira kunsiba nze nali namukwasa Katonda naye wabanga asaze okuntwala Luzira antwala kujja kukira nayo ndisavinga ekibonezo kyange n'envaayo